bino bisuseeko saba wetangire n'akatangawuuzi. Okanjabala okyanongoba tuli mu buwambe. Balamusizzaako mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television. Mbeebaza akaseera konna ke mumaze nga mutuwagira. Yenze kanka kapita okubatuusaako ekitundu kyaffe kino ekirala ekya Political Dose era nga nkikoze n'omutabani w'olutabaalo Honorable Jakana Sulaimani Nadduli, ono nga mutabani wa Honorable Major Haji Abdul Nadduli. N'olwaleero ensonga gye tuzzo okulambika nsonga nkulu nnyo naye nga mbajjukiza buli lwe nkola Political Dose ntambulira wamu ne Haji Byeyayogedde omusomi w'eddua. Haji abaweereza okulamusa kw'ekisiibo n'awanjagira Mungu ataase mwenna abatasobodde kusiiba ebizibu ebibaluma. Haji oyo gw'olaba ku screen awo osobola okwogera naye ne mukwatira wamu eddua. Bw'oba tosobodde mukubira simu direct ku namba eyo gy'olaba, osobola okwogerako naye ku WhatsApp. Tekyakwetaagisa kubeera wano mu ggwanga oba kubeera bweru wa mitala w'amayanja, osobola okwogeramu ne Haji Byeyayogedde. Kale emabegako mwenna mubadde mugoberera amawulire gw'okulwala kwa Ssebuufu Bwango Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Oluvannyuma nga amaloboozi gatikkuse mu bbanga ne gawulikika okuva mu buli kasonda olw'embeera ya Ssebuufu Bwango gye twawabulako emabega mu vidiyo zaffe eziyise, ate ow'embuga Katikkiro Charles Peter Mayiga yavuddeyo okujja okunnyonnyola kiki ekiruma Ssaabasajja Kabaka. Mu ngeri etazza ate ensa, mu ngeri y'okubalaata, mu ngeri y'okwogera n'okwogera ekyetaatukakasizza mbeera ya Ssaabasajja Kabaka, ebigambo bya Charles Peter Mayiga tebyagenze bulungi eri abantu bangi, naddala Honorable Jakana Sulaimani Nadduli. Nga tutandika programu yaffe ey'olwaleero, njagala nsooke nkutereka akatambi k'ebigambo Charles Peter Mayiga bye yayogedde nga nnyonnyola ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuvaayo ne basaba okunnyonnyolwa ku kiki ekiruma Kabaka waabwe. Ebigambo mu lutambi byabadde bwe biti. Fena tuzaalibwa Kuba. Ngenda kutandika ndowooza mwetegese. Temulina ki? Ate nze ndi injiniya. Injiniya akola ku maloboozi aliwa? Amaloboozi gaze? Mwenna mwetegese bulungi? Olwokubiri oluwedde nga 13 Apuli 2021 twajaguzza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Mutebi owookubiri ag'emyaka 66. Tumukulisa nnyo era tusaba Katonda amwongere obuwangaazi. Abaabadde ku mukolo gw'amazaalibwa mu Lubiri e Mmengo ku lunaku olwo n'abo abagoberedde emikolo ku TV mpozi ne ku mutimbagano baalabye nga waliwo ekikyuseeko ku ntunula ya Ssaabasajja eya bulijjo. Ng'omuntu omulala yenna waliwo ebiseera lwe tufuna obukosefu mu bulamu bwaffe. Ssaabasajja Kabaka abadde atawaanyizibwa allergy. Simanyi bulungi allergy kiki mu Luganda. Abadde atawaanyizibwa allergy. Ekizibu kya allergy oluusi kiva ku mmere gye tulya, oluusi kiva ku mpumbu eva ku bimuli, oluusi kiva ku nfuufu n'ebintu ebirala bingi. Era obuzibu bwa allergy
oluusi bumukaluubiriza mu kussa naddala ng'ayambadde akakookolo. Ebyo byonna ebyogerwa nti Ssaabasajja yaweebwa obutwa si bituufu n'akatono. N'eŋŋambo zonna ezibungeesebwa ku mitimbagano teziriimu kanigguusa era tubasaba obutazigenderako, kubanga bwe muzigenderako so nga teziriiko mutwe n'amagulu zijja kubamalako emirembe. Bwe tubeera abakosefu tufuna obujjanjabi, era ne ku Kabaka bwe kiri tulina abasawo abakugu abamukolako, era twesiga ti embeera ya nnyinimu bajja kugitereeza. Njagala okugumya Obuganda nti embeera ya Ssaabasajja ekwatiddwa mu ngeri ya kikugu, era tusuubira ng'eno bwe tusaba omutandavuunuka embeera eno mu bbanga ery'okumpi. Bwe nayiseeko mu ttaka eyo mu ggwanga lya ttake ntera okunyumyamu ne bannayuganda abasawo abakolera mu malwaliro agasinga okubeera amalungi mu nsi ya ttake eneno ngeri ku ssemazinga wa Europe. Bano balina ekampuni gye beegattiramu eyitibwa 7 Union Global, ba medical expert. Ba medical expert bano bakola n'amalwaliro agasinga obulungi ku ssemazinga wa Europe, ate nga amakanda gwa ofiisi yaabwe gali mu ggwanga lya ttake. Kaakati mu ttake eno bakugamba nti gwe Munnayuganda basajja ba Kabaka bwenna abakaluubiriziddwa okufuna obujjanjabi, naddala mu abalina prostate cancer, yogerako ku nnamba z'amasimu z'olabawo bakuyiiyize. Eri mu ttake gye bali eriyo obujjanjabi bwonna obwetaagisa omuntu okuwona prostate cancer nga tebayise mu mitendera minene nnyo, ogamba nga bakozeseza alternative treatments. Si bino bye mwamanyiira. Omuntu yenna nga yajja omuliro oba bamuyiira asidi oba ng'olususu lulina engeri gy'atalwagalamu, basobola okuyambako n'ofuna eddwaliro eddungi erisobola okukola plastic surgery. Abalwadde b'emitima n'abaana batawaanyizibwa ebituli ku mitima, abalwadde b'ensigo kiyite kidney, abalina sukaali oli ow'ekika ekyawaggulu bakiyita acute diabetes, abo byonna basobola okuyambako n'ofuna amalwaliro ng'ogenzeeyo. Basangibwa mu Yen Kent Mahalesi 669 ku street ey'omukaaga bw'ogenda ku gate, ku street ey'okusatu bw'ogenda ku gate ey'omukaaga Mwensenjut Istanbul Take. Kakati n'abakyala mwenna nga muyina ekizibu ky'obutazaala, infertility rates, infertility kind of diseases zonna zikolebwako naawe ne bakujjanjaba n'osobola okuzaala. Bakozesa IVF alternative treatment, Ssaako n'endwadde endala nnyingi nnyo, general surgeries ne bino ebisigadde byonna byakulongoosa. Bano bakuba amasasi ne gakulemeramu. Kuyogerako n'aba 7 Union Global kubeerako mukyala ku simu eyo oba osobola omuyita ku WhatsApp. Obubaka obwo nno mu butwale nga nsonga nkulu, naawe alina kyabuuza oba kuwabulwa yogerako nabo bajja kubanga bakuddamu. Tuli Buganda tosobola kwogera n'abantu botannabuuzaako. Sebo nsanyusa okulaba. Nange okubasinkagana bana TMO bannabuganda bannange ate era bannayuganda bwe tugwa mu lusoolo mu mbeera zonna ebbanga lyonna ate era buli kadde ne tukkiriziganya mu kwawukanya kw'ebirowoozo tuveemu ebyo bitugasa ate twawule n'ebyo ebitatugasa. Bayibuli kyetugamba nti mulabiranga ku bikolwa byabwe ebyo ebyawula obutuukirivu n'ebitali bya butuukirivu. Kale mu nkola y'ebigambo naye ereeta okwawula kw'obutuufu ate ono twawulamu n'ekirala nti obukyamu tubujjamu tutya. Nabwe kityo bannabuganda bannange okusingira ddala nti episodes tubadde tukola ennaku zino zibadde nnyo ku nsonga ya Ssebuufu Bwango, empologoma y'Obwakabaka bw'e Buganda, muzzukulu wa Mukaabya Walugembe Sserweje Lubombwe gwe tuyita Muteesa owookubiri ate era Luwangula. Kale mu nkola eyo ekibadde kitambula buli omu abadde akiraba. Kale sinza kutegeeza nti mazima ddala bwe nnakubuuza ng'oggyeko obulamu bwange okubutegeera nti ndi mulamu ddala, naye ate tulina n'endwadde erya omwoyo n'olyaga nti mazima ddala ekikkusa omubiri
ate era kikkusa n'omwoyo nabwe ekyo nekyo ekikkusa omwoyo at times kikkusa omubiri bayibuli bweti butegeeza kale ssebuufu bwange bw'aba mulwadde ebbanga lyonna tuba tetuli balamu ffenna ng'abakwatibwako mu mpisa abagoberera ennono obuwangwa n'obulombolombo mu kusinziza ku lunyiriri lwa bayibuli kristo kyetutegeeza nti sajja kudibya mpisa ya nsi yadde ebikolwa ebyo by'abannabbi wabula okulongoosa n'okunyweza kale mu nkola eyo tuba tukkiriza mu nkola yemu ey'obwakabaka bw'e Buganda tulumirwa wamu ate ne tunywerwa wamu ku lwa ssebuufu bwango n'abagaliza okuba abawuliza abalungi ate n'okukkiriza n'okubeebaza nti n'abali ku sayidi lweri ey'oludda lwa kkono okuvuma nakyo kikulu bwe kiba kiwa amakulu gy'oli ate era n'okuwabula kyalibadde kisinga ku ekyo ne tutambulira awo naye amakulu nti nnyumirwa nvuma nga kiŋŋwanidde sikiwakanya okusinga lw'ononvuma ng'ate olina kigendererwa kikyo nammwe mbatumidde bannakika ekyo katonda bampeera omukisa nga muyitira abali eyo ku sayidi ya kkono be bantu betutegeeza nti ensonga abatagitegedde bulungi nassaawo bussa bigambo ate abamu tubakubiriza nti buli vidiyo zino zetukola tuwaayo ekyokuddibwamu kiyite resolution ekyokuddibwamu ku nsonga ze tuba tukozeeko discussion ekyo tukiwa nti oyo yenna aba ayogeddwako singa aba ensonga ezo azikutte nga bwe tuwadde amagezi nandi kyokulondobamu ebiyamba ate tewaalikomyawo so tubakubiriza tubawa broadcast esukka essaawa oluusi okuwera n'okusukka mu comments mwe muzirabira era tubasaba muzirabenga muzimaleyo kale olunaku olwaleero we tujjidde okukola vidiyo eno nga twafunye obubaka obwadde buva embuga obubaka buno bwavudde embuga bwavudde mu kabaka waffe owa bweru oyo gwe baba baatukwasa nti ssebuufu bwango ffe amawulire ffe ng'abakopi tunaagayisanga muli newankubadde nga waliwo obunafu Jakana bwennyonnyola emabega nti olukiiko lwagizibwa mu bakopi tetukyalulonda kale oluliwo olw'ekiguumaaza tunaatambula nalwo mpaka lwe binaatereera twafunye okuwabulwa ne okwogera ku ndwadde eruma omutanda era ne tuwulira ebigambo by'olutambi njagala tutandikira awo na vidiyo eno amaze okugiraba awo tulyoke tudde mu discussion olunaku olwaleero Sebo waliwo amawulire agavudde embuga agayitidde mu lutambi olwo ntandika era nkubuuza gwe olutambi walulabyeko luno olunnyonnyola ku mbeera ya ssebuufu bwango olutambi nalulabye bulungi nengezaako okutwala obudde n'okwekkenneenya ate era ne mu buufu bwe bumu okwekkanya ensonga bweteekeddwa okubeera ne kijja mu magezi mu ntegeera eyange ne ku byafaayo by'ensoma ebikwatagana ku nsonga z'obwakabaka bw'e Buganda ne mbuweereza mu hayiraki y'obwakabaka bw'e Buganda ebbanga lyonna kino kidda eri Abaganda abagwa mu luse lw'obwakabaka n'abo bannayuganda abakkiriza mu nkola y'emu ekkiriza mu nkola ey'obwakabaka wamu n'abo abatali Baganda naye nga bakkiriza mu nkola ekkiriza mu bwakabaka bw'e Buganda kubanga tulina mu social work kye twasoma nga acceptance nga kikalubira abantu bangi okukkiriza nti gundi akusinga ate era mu kyo kyaleetanga obuvune bungi okutwala nti tutomera ebbanga ddene nga acceptance ye tutawaanya naye ebigambo bino bya Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga ebbanga lyonna bw'obanga okyasobola okutambula mu ntambula gye watambuddemu ntegeeza butegeeza Abaganda nti tukyatomera okutomera kw'amaanyi ebifuuyi ku lw'embeera y'Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga bwe natunuulidde vidiyo akatambi katambudde kiwanvu naye bye nalabye mu vidiyo bye bino wammanga byabadde 4 ng'ate birumu obwakabaka okusingira ddala maybe nze nalumiddwa nga alina omwoyo ogwo n'abasigadde muyinza okuba nti bwe naba mbyogeddeko nammwe mbyetegereze tulabe nti oba bituufu oba nedda naye tekijja kuwanga makulu buli kadde kubeera ku Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga olw'obuboofu n'obubanga tataddeeyo mwoyo kuyiga awaatudde bigambo kyebigwana waatudde obuweereza butambula butya waatudde amawanga gali ameka agajja ne gegatta ku bwakabaka waatudde kitwala ki okubeera katikkiro mbwa katikkiro kale ekisookera ddala mu speech bwe nagirabye temwabaddemu kigambo
apology oba okwetonda ku bulumi bwa Buganda. Bulijjo kitubategeeza nti twogera ku kigambo Buganda twogera kufa abakopi. Ekyokubiri ekigambo Buganda kitegeeza jurisdiction y'Obwakabaka bw'e Buganda nti tuyita wano ne wano ne wano. Ekisembayo kigamba nti ekigambo Buganda kitegeeza ebyo ebitakyuka eby'ennono Ssaabasajja Kabaka by'atalinaako mukono. Kale mu bintu ebyo nnyinza okubawayo ekyokulabirako okutegeeza nti ekigambo Buganda bw'oba okyogerako naawe ali eyo okutegeeza mu jurisdiction kwe kutegeeza nti bw'oba ova mu kibuga Mmengo okutuuka ekyegwegwa Buganda gyekoma emmailo 120 n'ogamba nti okuva mu kibuga Mmengo mpaka Kafu Buganda weekoma emmailo 160 n'ogamba nti bwe nkwata ku eastern side Buganda okuva Mmengo ekoma Jjinja mu mailo 50 kozo ekikujjise Mmengo kibuga kya Buganda ekikulu. Yes. Bw'ova mu kibuga kya Buganda ekikulu Mmengo ng'odda mu direction zeezo by'ebipimo osinziira kutwekobe nkuwulira. Kati ate bw'odda ku central government ng'oyogera ekigambo Uganda ng'opima mileage ate opimira kuva ku posta nti obuwanvu bwa Luweero nga nvudde ku post office bwenkana wano mailo 3 n'okuva ku post office still n'oga nti ngenda yonna gy'olaba mailo gye bagamba nti wano ku 2 wano ku 3 mu 10 mwana basinzira ku posta okubala mileage kutegedde bulungi posta Uganda eri ku Kampala Road. Kaakati mwebyo bye nnalabye mbadde nkyannyonnyola kituyita jurisdiction ne mbategeeza nti kyekyo kitegeeza Buganda. Number 3 mu jurisdiction eyo kitubadde tunnyonnyolamu byebifo ebitakyuka naye bw'otunula mu ndagaano y'olwenda mu nnyingo e15 kyotannyonnyodde Jakana wali bw'oba odda mu Eastern Buganda ekomawa kuba okomye ng'edda ku Eastern bw'omala okuyisa ddaamu ya Jjinja Enkulu ng'esookera dda ku ludda gye basima omunnyo Nairo gyeri gye basimako omunnyo awo Buganda weekoma. Buganda tekomera ddala kuli ku lwejje lwa ddaamu ogibuuka n'ogenda dda paka ku Nkulu ng'esooka awo Buganda weekoma okuva eno gy'oba ova era awo tebayitawo Jjinja apaana eyo Buganda ssebo lwakuba kyamaamira bubambi bulijjo mmanyi nti ddaamu ate ya Jjinja ddaamu eri Buganda. Endagaano ze twannyonnyolako nti mu ebyo bibadde bifiriziddwa Buganda byeteekeddwa okuba nga Katikkiro yali badde abitegedde omuli Makerere University oba mu institutions otuba tuzoogerako tulina institutions 16 ng'ogasse colleges paka ku university bannayuganda ze baatwala n'ogatta mu ebyo ebyenfuna ng'ebyamasannyalaze 15 ate abo amasanze gali eno Buganda n'endagaano za Ssaabasajja Kabaka ye yazissaako n'omuzungu ebyo bya Buganda bulijjo mmanyi ddaamu eri Busoga nti eri mu Busoga ddaamu eyo Owen Falls gye mmanyi bulijjo mpulira Abasoga bagamba ate ogiraba nti omala kusukka Busoga ogisange oba okyali mu Buganda omala kutuuka eri ku eri Enkulu ng'ogyoyogedde n'olyoka oyingira Obusoga. Makerere University sikamo ziri 3 n'ekitundu eyo Buganda n'endagaano ezoogerako mu kugiggulawo Omulangira Gloucester okujja okugiggulawo yajjanga ekyapa kimaze okuweebwayo era bamukwasa kyapa n'akiddiza Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa mu 2022 obote byonna byonna yabitutte. Kawanda Research Center we tuzaalukusizza emmere n'okuteekawo science mu byennima ttaka lya Buganda era Kawanda Research Center si ya government yeffe ya Buganda. Ebifo nga bw'olaba Bukalasa Agricultural College eyo Buganda ebifo by'olaba Kyankwanzi gye batuula ebbanga lyonna NRM gyeraga ekyo kifo kya Buganda oba nfuna bulungi Mbuya Estate oba ne gundi amagye batuula ekitebe ky'amagye ne Barracks eyo Buganda. Ebifo bingi singa tutandika byogerako Buganda n'ekulaga obulumi bweyisemu nga ebyayo bye baatwala ate kikwennyamiza. Kale bwe tuba twogera ku kigambo jurisdiction kibadde kitegeeza ebyo ekisembayo bifo ebitakyuka ng'ebifo by'obwa Kasujjulubinga ettaka eryo Ssaabasajja Kabaka talibaako buyinza ettaka ly'ekifo ly'obwa Lumama Kalemeera Ssaabasajja Kabaka talinaako buyinza ettaka eritwala ensozi emigga ennyanja ebibira n'entobazi Ssaabasajja Kabaka tabaako na buyinza. Ebyo ebifo bisigalawo olubeerera nga byogera ekigambo jurisdiction ya Buganda. Obulabirize buba bwani lukiiko era abataka b'obusolya mu ndagaano y'olukumi mu 7
bateeka ku Ssaabasajja Daudi Chwa enningo mutegeeza nti weegasse n'abazungu bali naye bwe tukitunuulidde nti obuwulize bwali tebukyalimu ffe bataka ba busolya weegasse nabali kitegeeza nti tugenda kuggyako obuyinza bwaffe tulonde omulangira omulala tumuwe Namulondo kubanga obuyinza bwabwe naye ng'ekyabaleese ekyo ki bamutegeeza nti ebibira biri abazungu lwaki mu kibira kyaffe kino ekyamabira batemamu embaawo ne bazitwala Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa n'abategeeza nti ekyo mbadde sikitegeeranga ne baga nti olimba twakutegeeza mu ndagaano y'olwenda ntitoyinza kuddira bibira n'entobazi n'emigga n'ennyanja zaffe n'ozikwasa abazungu nga bataka b'obusolya weebali n'okalambira naye kaakati endagaano eno tuba tuwandiika nga weegasse n'omuzungu katuleke ogende naye tuzze obuyinza bwaffe tujja kulonda omulangira ddako ssebe ku ndagaano 1997 gye tuyita Forest Agreement ye yali entonokeze n'okussaawo olukiiko olulaga butya Ssaabasajja Kabaka bw'atalina kusalawo ku mukono ogumu ku nsonga ezikwatagana ku kigambo Buganda mwebyo byemmenye eri mu bataka b'obusolya butereevu kyova olaba nti square miles 305 Ssaabasajja Kabaka mwajja olusuku ng'oggyeko square miles 12 ezaayibwa Daudi Chwa nga private mile ziri buli kabaka ajja luba lusuku lwe toyinza kujjamu kintu kyonna kiba kitegeeza kintu ky'otalinaako bwettanire kabaka ajja yajjamu byajjamu n'agulira abalangira n'abambejja n'abawa ebyabwe n'olina kitegeeza jurisdiction ya Buganda kyekiyimirizaawo so generally kyobadde oŋŋamba Obuganda ekigambo Buganda kisukka ekigambo kabaka nnyo ekigambo Buganda bye byonnyonnyodde ebitakyusibwa ebyo ffenna nga bwe tuli Baganda batutta ebikaba bimalawo jurisdiction zezo tezikyuka na nsalosalo bye bitegeeza ebyo so nga ate bwe boyogera ku kigambo abataka b'obusolya oba oyogera bika oba ontegedde kale abataka b'obusolya oba oyogera bika kale mu nkola eyo bwe natunulidde Oweekitiibwa Katikkiro Peter Charles Mayiga ne speech ye apology saagirabye naye njagala okumutegeeza kiri mbadde nnyonnyola Baganda buzibu tugenda osisinkagana mu ye era lwaki tukyatomera ku Katikkiro Peter Charles Mayiga n'akajanja mu mbeera yonna mu yabadde akangabiriza n'okwogera n'asekaaseka mu mbeera ya Ssaabasajja Kabaka bw'afaanagana n'atawaawo kitiibwa kulaga kunyolwa na Baganda okulaga okunyolwa n'Obwakabaka kubanga ebibiri byanjawulo ebbanga lyonna tubisomesezza bwe yabadde asekaaseka bino byasesesisi temwabaddemu kanigguusa eri Obuganda bw'onnyonnyodde obwawudde eri Kabaka mu kitiibwa ky'Obwakabaka wakati w'ekitiibwa ky'Obwakabaka n'Obuganda ebibiri bitambulira waki wamu naye namulabye nga amampaati amaanyi gayogerezaamu n'ebikolwa tebiwa kitiibwa naye njagala kumuzzaayo emabega kuba Katikkiro 3-4 nga mpa kyakulabirako bwe baateekangawo apologies zaabwe eri Obwakabaka bw'e Buganda ate era n'Obuganda ye kyataakoze nja kutandika nsuubira siyinza kulekayo Ssekabaka kintu mu nkola ennyangu ku Ssekabaka kintu kye tuyinza okutwala nti yalina bakatikkiro 2 waaliwo Kasolo yali ava mu kika kya Ngonge newankubadde erinnya lya Kasolo ne Mbensene gyeriri ompulira bulungi Katikkiro oyo yakola emirimu miyitirivu mu Bwakabaka bw'e Buganda naye yalinako enseekeezi nga ziva ku ki nti Kabaka Kintu bwe yasooka okugenda n'atambula n'awaŋŋanguka yatwala akaseera n'akomawo n'ebika 12 Katikkiro oyo Kasolo yali kwali kaakati Kabaka Kintu bwaddamu akola olugendo lw'okutambula ajje nga yeetoola paka lwe yasibira eno gye twayogerako Ethiopia Gashumba gye yantegeeza nti emizimu gyabwe ne bajjajjaabe gye bava nti baakugisaba ne muga nti twassaayo omukago Kintu era gye yafiira era yalekawo Obwakabaka bwa Buganda bw'otuukayo era babukulaga nti bwe buno era ne mu Namibia bw'ogendayo obusangayo ne bw'ogenda mu Zimbabwe ekifo ky'Abaganda nakyo weekiri nga boogera olulimi Oluganda era ebigambo bya Kireke tokikwatako nja kukuba tomumanyira byebiri era obisanga bikozesebwa ne commemoration era bagimanyi nti Kabaka waali kaakati Kasolo oyo yakola emirimu mingi naye yayisibwamu nnyo amaaso ku lwe interests ezaaliwo nga mugundi Kintu atambudde abaamusekeeterera bamuga nti mulagajjava okuddamu okukkiriza Ssekabaka Kintu okuwaŋŋanguka so nga ate baali badde lukwerwe olwamututte kaakati abataka b'obusolya bwe batuula ne bagamba nti ekisingako obulungi
tukyuse Kasolo ono tuzzeeko w'ekitiibwa gwe bayita Kakulukuku kubanga bakatikkira babiri ono yali wa Lugave Kakulukuku ne bagamba nti tuteekeko Kakulukuku tujjeko oli Kasolo yalibanga ebadde mu lukwo olutwala Ssaabasajja Kabaka awaŋŋanguke ng'alinamu olukwo olwagala okweddiza Namulondo kyekijjako Kasolo ne baleeta Kakulukuku olw'Olugave naye ekyaliwo ki bayomba lwakubanga nti Ssaabasajja Kabaka bwe yagenda teyadda ne balinda Namulondo n'etwala emyaka 27 nga Kibuntu taliiwo ne baga nti akatugoberere era olukiiko lw'abataka b'Obusoya baatuula ne balonda omutaka gwe bayita Mulegeya onfuna bulungi Wankima n'abanga agenda okulondera olugendo lwa Ssaabasajja Kabaka gye yatambula kwe kudda n'ekiwewa n'atambula n'agenda olw'okunyigagana n'ekintu kaakati Kiwewa gye yalaga gye tusanga Ssekabaka Kimera okudda wano naye mu ebyo sijja kgenda kye mbadde nsinga okwetaagamu we wakati wa Kasolo ne Kakulukuku kyekyaleeta embojjanyi ebigambo byenjagala Oweekitiibwa Kakulukuku bye yayogera yaga nti Namulondo eno nzikiriza nti yampa ekitiibwa n'obwesige naye nga kujja kuba Katikkiro bwange tebwava mu bataka ba Busolya bwava ku Ssekabaka Kintu okundabamu kye yandabamu naye olukiiko bwe balugamba nti nze nalidde olukwe mu kyama nsaba era mukkirize nti nja kuwummula naye okwetonda kwange nkutaddeyo nneme okubanga n'ekika kyange kiyisibwamu amaaso paka Ssekabaka Kintu lwalidda n'asala omusango kitawe mu mbeera yonna bwe yali Kabaka Kintu teyadda naye kyenjagaddemu kyekiriwa ye apology ku ebyo ebyamusibwako n'asalawo abimire n'okwetonda n'akkasa nti biri byakola ki byagenda bwe nabyo Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga saamulabyemu ka buntu konna kannyonnyola bwesigwa kannyonnyola bukkakkamu kannyonnyola mpisa zeetise mu Bwakabaka nga ziraga ku speech gye yawadde nti obulumi tubulina wamu ku Kabaka okubaako ne bwafaanagana n'Obuganda n'anyolwa naffe yayogedde asekabusetsaawo bwe yekajjabiriza bw'ayogera bino ne bitakwatagana Oweekitiibwa owookubiri gwe nja okwogerako ye Ssekabaka Kateregga incident eno yali weeri abalangira babiri gwe bayita Luwuuka ne Lukambaggira baagirega Ssaabasajja Kabaka oyo Kateregga 1681 ne bamugamba nti yagenze n'atambala essaza lya Pookino kubanga mu Bwakabaka Uganda Pookino ate yali Kabaka ge masaza abiri gundi Pookino ery'e Masaka erya Buddu ne tugattako n'erya Kooki ababiri abo tebalondebwamu betuyita ba masaza olukiiko lwabwe ne mulayini yaabwe batwalibanga ba Kabaka kuva mabega kaakati mu mwaka 1681 Kabaka atambala essaza eryo 1680 bw'amala odditambala akwata Buddu agigatta ku Bwakabaka Pookino abaga nti nja kusigaza obuyinza bwange mu bwa Pookino naye obuwulize embuzizza mu Bwakabaka bw'e Buganda onfuna bulungi kaakati we bibeera ebyo Kabaka Kateregga akomawo abalangira bano ababiri bamumanyiraga nti Kabaka biki byakola entalo zawakula azaagazaaki olaba ebintu bwe bigenda okujjawo ne bisajjuke abantu babadde mu mirembe gyabwe kati Pookino abadde amutambala kukola ki jjukira mu Bwakabaka bw'e Buganda Kabaka Kateregga ye nannyini kugaziya jurisdiction okusinga ku bakabaka bonna ng'oggyeko Kintu kubanga Kintu ye Kamenyo yagenda nadda n'ebika 16 Kintu ye Kamenyo n'abigatta ku 6 tebamugeraageranya era ssebuufu bwa Kintu ebbanga lyonna babugamba nti nakazadde era ne mubambejja bonna abatuula mu misuba egyo naye ng'atuula mu gwa Ssekabaka Kintu ate abaakira be bayita bannaalinnya abasigalidde mu Bwakabaka bw'e Buganda kaakati Kabaka Kateregga yanyiiga n'alagira nti batte abalangira bano ababiri olw'olumanyiira bamuyisizaamu amaaso kyembadde njagala okutuukako nti ku Ssekabaka Kateregga oyo Katikkiro gwe bayita Kamegere yamutegeeza ebigambo bino ti Ssaabasajja Kabaka njagala okukutegeeza mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda ekitala tekijjaawo kitala abalangira bali be bakuumye Namulondo n'ekitiibwa kye wawabwa okubaga nti bannannyini buyinza mu mpisa ennono obulombolombo n'obuwangwa bwaffe
n'obassaako ekitiibwa kya mufumu n'engabo. Naye mu nnono yaffe Kabaka tatta balangira. Ogwo gwe musaayi gwe kennyini ogukola Obwakabaka. Kamegere n'asaba ow'ekitiibwa Ssekabaka Kateregga nti beesonyiwe era baleke. Kyekyawonya abalangira abo ababiri. Naye oluvannyuma kyenjagalamu kyekiriwa nti ow'ekitiibwa Katikkiro Kamegere bw'amala okwogera ebigambo ebyo yawanika emikono mu kifuba emirundi 6 n'ategeeza Ssaabasajja Kabaka n'amugamba nti nsaba onsonyiwe ebigambo bye mbadde nteekeddwa okukugamba tebibadde nga birina kuva mu kamwa kange bibadde birina kuva mu lukiiko lw'abataka ne maama Namasole. Naye olw'okuba nti nze mbadde nteekwa okukuyambako nkujjukize mu ebyo bitambulira mu nnono naye nze nga Katikkiro Obwakabaka bw'e Buganda singira mu bikwatagana ku Bwakabaka na nnono yaabo. Ekyembadde njagala okubuuza nti Katikkiro lwaki yayingizaamu nga wannyonnyola nti teyeyingiza mu lukiiko. Yakyogera wali kaakati nassaawo apology oyo wakubiri gwe njagala okulaga w'ekitiibwa Katikkiro Mayiga. Apology tuzikola tutya mu Bwakabaka bw'e Buganda gwe n'obanga oli saddaaka. Yes. N'oteekawo Kamegere yes. Mpulira. Oyo ku Ssekabaka Kateregga. Kaakati mu ebyo ebizze bitambula njagala kuwaayo w'okusatu gwe Katikkiro Mayiga otegeere bino nti tulina Kabaka Chwa yatambula ne Katikkiro gwe tuyita bikongolo tebitta nnume. Bwe twogera ku bikongolo tebitta nnume tuba twogera ku Sir Apollo Kaggwa Kifeefe Luyenge ge mannya ge agasembeyo dda kuba Kifeefe Luyenge mannya ga Kisoga agaamiribwa nga muwadde lya Kaggwa. Oba nfuna bulungi kaakati Kaggwa oyo mu mbeera ze yaweereza Obwakabaka mu bwesimbu naye awamu emyoyo gyaffe gijja gittirira era ne gyekkiriranya olw'enfuna oba n'ebikolebwa. Kaakati ku Chwa nga tuli mu ndagaano y'olwenda ow'ekitiibwa Katikkiro Kaggwa yeewasikwa mawuzi 30 mu 2 najja neeyongera ettaka n'agenda mu sikwamawuzi 50. Abataka ab'obusolya ne balaajana ne bawandiika ebbaluwa egende wa Dawudi Kkwo ne bamutegeeza nti Katikkiro yabadde legenti mu b'endagaano abasatu abasizzaako emikono ku ndagaano ku olwenda olwereere. Naye bwe tutunulira mu bantu abagabanya ettaka ffe otuwadde estates eziraga nti ettaka ly'ebika byaffe naye totuwadde private mile nga ffe abataka ab'obusolya. Oyagala tutunde ki era tuyimirewo tutya? Emisolo tugenda gijjawa? Ne bamubuuza Dawudi Kkwo nti kiyinza kitya okujja Katikkiro ne yeewa ettaka eryo lyonna nga abataka bose bannannyini Bwakabaka tetufunye ettaka lya private mile. Onfuna bulungi? Kabaka Dawudi Kkwo n'addamu ebbaluwa n'agiwandiika eri abataka ab'obusolya n'abaga nti kyenjagala okubategeeza sijja kusasula ndagaano ya lwenda yadde ennyingo n'emu. Naye ku ttaka lye twabawa ng'ab'ebika mukutulemu wakati bwe tuba twakwasika mawuzi 20 leka ettaka ly'ebika libe squares miles 10 naawe twalako 10 nga private mile. Naye sina ttaka lyonna lye ngenda kubongera nga tusatula endagaano y'olwenda kye twassaako emikono kyaggwa. Kaakati abataka baddamu bamuwandiikira nti kwata ku ttaka lyawoli Kaggwa lyeyatwala nalyo twotooleko otugabanyize mu bika byaffe. Byali ebika 2 mu kimu by then mu 6. Kaakati Kaggwa gamugwa mu kkotu. Abalaba ku episode eyayita nabategeeza lwaki Kaggwa yeegatta Kabaga kali ng'ayagala okuggyawo Sir Dawudi Kkwo. Ekyaleeta cause kyali kino ttaka nga bayita mu muzungu nti ng'abategeeza nti ono ayagala kunziggyako mu maali. Byonna bye yakola twabyogera mu episode eri Kaggwa. Kaakati kenjagalamu apology ejjirawa ne bamugamba nti ow'ekitiibwa Katikkiro kya nnaku ate era kya kikuba enkyukwe nti bwe twali mu ndagaano y'olwenda wazaala abaana 10 naye ng'abaana abo bisiikirize. Abataka busabe bagiwandikira Kaggwa nga Katikkiro. Noddira abaana abo ebisiikirize mu ndagaano y'olwenda n'obawa ettaka buli omu mawuzi 10 n'ezezi kiki yali tebisiikirize tebaaliwo. Ye endagaano y'olwenda egenda otutuuka Sserebe Kaggwa nga talina mwana. Kaakati abaana 10 abajjanga bazaalibwa amannya ge yassa mu ndagaano mbagabanyiziddwa gw'atuuma. Onfuna bulungi? Ne bamugamba nti obuyinza obwo n'obunyazi bwe wakola ffe ng'abataka busatu twawandiika ozze ebyo bye wabba. Katikkiro Kaggwa ebbaluwa gye yawandiika mu bataka ab'obusolya ye yali yeetonda ne bagamba nti abataka b'obusolya mbategedde n'obuyinza bwammwe sinza bweyisaamu maaso. Naye ekikolwa ekyakolebwa
twatunulira obugazi bwa Bwakabaka bw'e Buganda mufa abakopi n'abo abalijja ne tulowooza nti ettaka lino lisobola okukomya mu bantu baffe okusinga abazungu badde balitwala nammwe kye mubadde mukaayanira ne bamba mukaayana ku lw'ettaka lino nsobola okutuula ne tuba nga tuzzaako ettaka erimu nazza square miles 16 n'aziddiza abataka era ebika ebyo byatwala ettaka eryo biri ebika 7 mu budde obwo byesaagala kuyitamu kubanga etujja kuwanvuwa nnyo naye nga kyenjagalamu kyeki nti Katikkiro Kaggwa yateekawo apology yemenya mu buwandiike olw'okukulupya naye nayo ensonga ze yes kaakati Kaggwa bw'avaako bamussaako kisosonkole kubanga ye bamutega akatwa mu 2007 ne baleeta ono najja kisosonkole asikire Kaggwa kisosonkole bwajja yasooka n'apology nti nja kusooka okwetonda okufa kwa wekitiibwa Kaggwa mu mpisa etali nnunga mu Bwakabaka bw'e Buganda neebaza olukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka olwa waggulu olutali lwa abataka kubanga mu kulonda kwa Namulondo ku Ssaabasajja Kabaka kwajja abataka b'Obuswa tebalinamu mukono ne Ssaabasajja Kabaka omukono gwe guba gwa kusiima ku basatu n'asindika mu lukiiko ne lusalawo kaakati yeebaza enzida 2 naye yatandika na apology ofuna bulungi ekikulaga nti yes okuwali abunomu okutaalina kwataalinako na cause naye yakwetondera kaakati si yali avunaanibwa naye yakwetondera bino mbiraga w'ekitiibwa Katikkiro Mayiga ayawule mu bwa waatudde biki bye tuteekeddwa okumira nga mu 61 oli bwe yagamba Gavana Cohen mukkirize ku lwa Buganda obeeko kyokkiriza mu Buganda okufiirwa bannayuganda bano babeerewo ne bannayuganda mubeeko kye mukkiriza okufiirwa kulwa bannayuganda okukola ki okubeerawo ne yeetonde wakati w'ebibiri kyovula nti ggwanga Uganda ne Buganda ensi zikyali 2 newankubadde entegeragana wakati waffe ekyatulumi tubaabulirawa okusobola okutambulira awamu naye kyenza ku kisosonkole yeetonda mu bujjuvu ku musango gw'atazza ekyessalabi mu bw'ekitiibwa Katikkiro Mayiga njagala okukutwalako ku incident ku Katikkiro ow'okuna bonna nkulaga nga baali bakamenye ku Kabaka bakamenye n'okusinga aliko bye baakola byali byankizo binene nnyo nga byankizo ate ono byali mu kuwulutanya okutwala obutwazi tuddeyo ku ekitiibwa Nsibirwa Katikkiro Nsibirwa yali addamula emirundi emeka 2 yali ku Dawudi Ccwa ate azaala Muteesa ne Muteesa n'akomawo oba nfuna bulungi naye mu ntandikwa baali bajjako w'ekitiibwa Nsibirwa Martin bwe baamuggyako ekyamuggyako kyali ki kwekkeera enkya ne yeegatta mu nkola egamba nti mu mwaka gw'1941 bw'oba ojjukira episode gye twakola ku muzaana Nakato we baaleeta ekigambo kya Namasole mubikke n'atali mubikke n'akakiiko ke baatonda ku abo abalabira ba Namasole ate akatabadde mu Bwakabaka bw'e Buganda n'akalabira bazaana ba Ssaabasajja Kabaka ababa basigaddewo naye ekitiibwa ky'obwa Namasole obubikke kitandikira awo okusinza ku mwaka 1941 kaakati muka Ssekabaka Dawudi Ccwa taata wa Dawudi Ccwa onfuna bulungi bw'amala okufa ate Namasole asaba addemu afumbirwe ng'agamba nti eddiini y'Obukatuki mwe nayingira enzikiriza okkeera enkyanga omwami afudde n'ensalawo okuyingira eddya eddala bamuga nti mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda maama tekkiriza yenna muka Kabaka kuddamu kulaba musajja muki mulala kaakati mwaba abakkiriza ekikwa ne beegatta ku Namasole Katikkiro Nsibirwa Martins yeegatta ku Namasole Abaganda ne bamukyawa ne basabirawo Ssaabasajja Kabaka amugobe era olukiiko lwatuula ne lumugoba ne lumuggyako obuyinza kaakati mu kujja n'okugenda kwe yeegatta n'omuzungu mu 1945 nga bateekera ku kigambo kya East African Federation n'agamba oli nti nze bwe munziza ku Bwakatikkiro jjukira buno bwe yavaako Nsibirwa ow'ekitiibwa Katikkiro Wamala ye yaddako oyo yali ayomba okuva Entebbe mpaka Kampala kaakati Nsibirwa atikola olukujjukujju nga baga nti nze bwe munziza ku Namulondo nga Wamala bamaze omumutegeeza nti yagwa eddalu nga Bazungu bakitunudde nti batta Kaggwa ne baleeta Nsibirwa bonna abasigadde baasigala be baki be bamu Nsibirwa bategeeza ebigambo bino nti nze munandedeekeza n'enzizayo ku Bwakatikkiro ngenda okutuuka ku ntebe y'obwannamulondo
mwanga obwa Damula nze nja kuba maze osayininga ekiwandiiko ekibalaga nti East African Federation tugikkiriza. Oweekitiibwa Kabaka akitegeera ono gwe bayita Muteesa ava mu Daudi Chwa. Jjukira ne yali kujja ku kitaawe w'ono Chwa n'asala nga wayise wamala n'akomawo ku gw'ono. Bamala okumulonda Ssaabasajja Kabaka kimugwa mu vvi nga tannaba kubugumya mbooge. Ssaabasajja Kabaka yagamba nti njagala kalabaalaba yenna muffe mugalagala waffe mumuntegera amanye okuba sabbaawe ennungi. Katikkiro Nsibirwa bamutegeeza ku Telegram nti owaayi Ssaabasajja Kabaka yakuyise ojje ajja okutuuka wano e Bulange munno omugwenzi gy'osirikira erinnya kubanga ekikolwa ekyo Ssaabasajja Kabaka yali akirimu ate n'enju eyo sijja kwatula linnya eryo ng'amutegeeza nti wali otegedde mu nsi muno nti wangi omuzungu n'akola ekide nga kikubira eri naye ng'okiwulira wano n'atunula mu kide kumba amulaga mu sabbaawa ne bamukuba amasasi 6 n'ebibatu ebimu baabikutwako n'engalo 4 ne bamutta. Omuzungu awandiika amawulire n'aga nti kacyanga bwanga bwa mmindi olwaliro tukakasizza mu Bungereza nti ne Buganda basajja kudde owulire ejjoogo kubanga bayize nti bajjawo kye bayita ensobi yonna mulundi gumu envunza kwe kugitundwa n'ekibondo kyayo mu kifo ky'okudda mu kuyomba next East African Federation bajjeewo kalabaalaba badde agenda ogikulembera batta mu Nsibirwa eyaddirira Nsibirwa bye bigambo bye mbadde njagalamu yagamba ku lwa Kabaka waffe Muteesa njagala okutegeeza Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Walugembe nti tufiiriddwa nnyo Katikkiro naye mu nkola ebadde ina okutambula n'ebyo ebiteekeddwa okukolebwa nzikiriza nti Obwakabaka tebukola nsobi butunula wala. Kale mu ebyo Abaganda bye tuyinza okutunuuliramu nga ffe abakopi aba wansi tujja tutegeeza Obwakabaka bw'e Buganda bubeere bugumu nti Ssaabasajja Kabaka mu nju mwali alamula yeetonda ku lwakiri kubanga Ssaabasajja Kabaka direct Muteesa yeragira okutta oli naye ng'ekimussa kyeki lwe lukwe lwoli lwe yayitamu n'ayagala okukkiriza omuzungu akole East African Federation ate jjajjawo gye yagaana ng'ate ono yakomyewo gwakumeka gwakubiri ate yali agobeddwa nga yeetabye ne Namasole okuddamu okufumbirwa eyali Mukasse Kabaka Chwa eyafa mu 39 kale ebigambo ebibadde bijjaawo bye mbadde njagala okutegeeza ono nti apologies zizze zitambula. Ekyokubiri Nsibirwa bw'akomawo mu kusembayo before this incident yali ne Muteesa ng'agenze waka Mayanga mu kiwano mu Lubiri namutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka kibadde kigwanidde ebbanga tukolaganye n'abazungu bano walikkiriza embeera nga bweri ne tussaako ekiwandiiko omukono onfuna bulungi Oweekitiibwa Walugembe Mukaabya Muteesa Luwangula Lujombwe Sejjo yamukuba oluyi n'atalantuka n'agwa n'amugaa nti wange Nsibirwa ebbanga lyonna tuyawulanga mirimu gyonna gya Bwakabaka ate egyange gyo yagala okuyingiramu okole egigyo togimanyi era baayoolayolawo muyooleyoole nassaawo apology. Kaakati ebigambo bino mbitegeeza Kigwa Mayiga nti ng'oggyeko gwe kiweetambulizaamu n'enkolagana ebaddewo ey'enkwe mummwe ze batambuliramu njagala okukutegeeza ebigambo bino nti Katikkiro yenna yeemenya kye ssaalabye mu bigambo byo ne Buganda bibadde kusuubiramu eby'amagezi byebyo. Kaakati gwe wayogedde obagamba nti Kabaka yalwala alaje oba ne mu Luganda kibayita batya sikimanyi bwe bakiyita nja kinoonyezaako nkibategeeze Katikkiro yatugamba buuza Katikkiro oyinza okuvaamu ekigambo ekifaanagana bwe kityo bagamba nti serukweka mulwadde Oluganda n'olugamba lutya endooza serukweka mulwadde nkooka yeeyatula dwaki kanka kango olina omukyala mulwadde ebbanga lyonna nzija nkubuuza nti abeeka bali batya nti abalungi naye nga gwomanyi mulwadde kaakati ate tuba tuyitawo tutuuka bakuba omulanga wawa nga kanka kayaagukuba babuuza ate kiki nti mukyala we afudde ti ate bujja tutegeeza nti muki mulamu sawuti y'omulanga yetegeeza bulijjo kyobadde okweka bulijjo tukweka bukwesi na kino bwe kyatuze ku Katikkiro Mayiga
ne kyatuka. Naye Obuganda gwe mu kunnyonnyola kyabadde kikkakatako otutegeeze nfe ng'Abaganda lwaki ebbanga lyonna Ssaabasajja Kabaka atuuse ku elementi eyo n'oteyanukula. Ebigambo bye byali baddemu kwetonda ne wadde okangabiriza Ssaabasajja Kabaka yalwala alaje. Alaje yoba kye ki mu Luganda nja kinoonyerezaako nkibategeeze n'osekamu awo. Osekamu biki? Biki by'oseka? Buganda bwete bwefaanagana gwe kikugwanidde ddala oveemu enseko. Oba zaabadde ze tuyita right smile nga smile yeeraga ensonyi munda naye ng'oseka majeemulukufu. Buganda nga gy'omonkinga ng'omonkinga ki? Kale mu ebyo bye twalabye ebyetaaga okwetegerezebwa Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga addeyo atunule mu bintu bye addemu akole speech ennongoofu eyeetondera Obuganda n'Obwakabaka. Nga bali b'omuwadde ebigezo byogezezza batambula nga mulimu n'abeetondera bye bataakola ku lw'Obuganda bw'osituke n'Obwakabaka oddemu osseewo ebigambo ebijaawo. Naye Jakana ndowooza speech ya Katikkiro ey'okwogera ku alaje yaginnyonnyodde bw'ati. Kagambe Ssaabasajja Kabaka alaje nalayika yagijja ku mpumbu eva mu bimuli. Mbadde nzija. Ekyokubiri bwe kunyonya description y'obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka n'otaleta mpisa ya Bwakabaka gye twasomesako mu episode eyise n'otabeerawo Oweekitiibwa Kasujja ow'ekika ky'Engeye ne watabeerawo Kasujju Lubinga kunyonnyola ku ebyo kubanga kyemmanyi ebigambo ebyo wobadde obirabye wali badde weemenye n'oleeta be kikwatako bannyonnyole ensi ogiddaabulule. Kiba kitegeeza nti n'emputtumu eri mu kusuula Obwakabaka okikola kagenderere. Kwekere nkya nonyonnyola nti Ssaabasajja Kabaka obulwadde bw'alina bwakuziira era oluusi buva ku nfuufu nembuuza nti Ssaabasajja Kabaka yayira kati olubiri oba yayira gyali enfuufu yagisanga wa gyayigira gyakolera dduyiro wannemye okutegeera awo. Ekyokubiri nti obulwadde obuva ku bimuli Ssaabasajja Kabaka alimu ebimuli oba mu mpisa gyetutategeera ffe tubikisibwa gy'abeera alina ennimiro yaki y'ebimuli ng'oba oluusi eddagala lyafuuyira lyemuleetera obulwadde obwo era ntutegeeza nti takkirizibwa na kwambala kiki masiki ate yajja ne masiki gwe atakkirizibwa kwambala masiki ate n'omujjukira ateekeko plastic masiki ekyo kiba kikwatagana ekyo. Kale munnyonnyola okuziira okumulemesa okussa ne bibadde annyonnyola yali badde alese expert oba omusawo wa Ssaabasajja Kabaka ye kennyini omusawo ne tuvaamu n'ebigambo ebyo ne tutunuulira omusawo oli by'ayogera. Ne Kasujja ne Kasujju Lubinga bamuyimiridde awo Obuganda bwalitegedde ennono. Byatulaze baadde balala oba yabajjeeba oba yabakankuddewa sinza kukutegeera. Kale mu bigambo ebyo bannabuganda bannange mu ebyo speech gye nalabyemu njagala okukabira abalangira n'abambejja okubategeeza ebigambo bino nti mu mwaka 1663 ekitiibwa ky'amafumu n'engabo kyayimirizibwawo Ssekabaka Kateregga ng'ate era ekitiibwa ekyo akitaddemu ebintu bino bisatu n'aga nti abalangira n'abambejja be bajjanga okuwanira ebintu bino. Obwakabaka bw'e Buganda buyimidde ku nsonga 3: obuwangwa, ennono n'obulombolombo ne tuzzaako mu ebyo nga mwe tujja olulimi kubanga mu ebyo bisatu bye bikola olulimi. N'abategeeza nti ekitiibwa kino eky'amafumu n'engabo nkibawadde buli mulangira waali yenkanankana n'omulangira era Ssekabaka Kateregga yabaga nti nze omulangira ow'eŋŋoma gwe mugamba ekyo kigambo yakigaana n'aga nti abalangira ffenna tuli Kkwo kubanga be bavaamu Obwakabaka toyinza kumanya mutuba ki Kabaka addako mwana akola ki mwana ava kwe kubawa ekitiibwa ekyo nga mukyetikka n'ateekawo ebyo ebisatu nti mwe mwetisse ennono obuwangwa n'obulombolombo oluvannyuma n'akabonero akakuuma empisa bulabikira mu mmwe. Kaakati bw'abawa ekitiibwa ekyo kiddamu ne kikomawo ku Ssekabaka Daudi Chwa mu 1933 n'akikamissioninga ne kinywerawo ng'omuzungu aleese ekikye ekya Knight Commander of St. Mike and St. George ne bamugamba nti ekyo tojja kituwa wano Buganda erina ekitiibwa kyayo kyetwala eky'amafumu n'eki kyatandika ne Ssekabaka Kateregga 1663 tukkize tukireete kino ne kikamisingibwa Ssekabaka Daudi Chwa n'akissaawo. Omulanga gwange gugamba ki? Nti ebbanga lyonna abalangira n'abambejja gyemuli nga muli balamu naye amawulire agafa mu Bwakabaka bw'e Buganda ate mulagajjadde nnyo
okutuuka ate nnamba nnyo okubayitako n'aba ate nga ayise ne ku bataka ab'obusolya n'afuuka ate nnamba emu. Oba nfuna bulungi? Seruje wa Buganda gwe tulina wano Seruje, kubanga Seruje kyekimu ne Katikkiro, Serugonda kyekimu ne Katikkiro. Kamalabyonna eddinnya eryo baali bajjako lwa nsonga nti kitegeeza Ssaabasajja Kabaka. Kakati batuwa Katikkiro webono bagamba nti oba batugenda nti Yamalabyonna naye katuwa ekitiibwa kino olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka takyajja, ne baga nti erinnya eryo liddeyo ku Ssaabasajja Kabaka nga Kamalabyonna. Tekikyamuliko. Ekyo tebali kimuyita mu mateeka, kimuyita mu bukyamu. Erinnya lya Kamalabyonna liba lya Ssaabasajja Kabaka. Kakati Seruje oba Serugonda oba Katikkiro gwe tulina olwaleero ebikolwa biraga nti ate essaawa eno ye Kabaka. Abalangira n'abambejja buvunaanyizibwa bwammwe okutula n'okulaba n'okwetegereza bakabaka ki Katikkiro kyabaddako. Ono bwe muba bakumuwummuza mwetegereze nnyo era mutunule mulabe ani agwanidde asobola okulera empisa, obuwangwa, obulombolombo n'ebigobererwa mu nnono yaffe. Kale akalowoozo kano njagadde nkabasindikire n'okwangala okwanukula omulangira omu gwe baatadde ku YouTube ng'alaaja n'akoowoola. Ekitiibwa kino kinnuma nnyo nti ebimu byebadde ayogera sijja kugenda wala byabadde biseerera nga tebikwatagana na Hairaki mu nsomesa y'Obwakabaka bw'e Buganda. Nenjagala omulanga gwe yakubye ate tokuba ku kyotategeera bulungi mu Hairaki okireka oba noddamu n'okimala kyetegereza bwe kitambula. Naye ebigambo bye byessaagala era nakukkiriza kuga nti nina okulinnyira omulangira mu mpisa ng'ate nze ndi mukopi. Nensaba nti abalangira n'abambejja ekitiibwa kyo muddemu mukiwanirire musobola okutambula obulungi ne mutadda mu nsobi zezimu nga kiva ku Ssekabaka Kateregga okutuuka we muli. Ekyakakasibwa Ssekabaka Dawudi Echwa mu 3:3. Kale mu nkola eyo nja kubasaba muyambe ku Ssaabasajja Kabaka ne mu mpisa nnyimba oba mulaga ennyiike yammwe gy'ali mu mpisa n'amagezi musabe nti ku mulundi guno Ssaabasajja Kabaka tusaba tukkize ffe ng'abalangira n'abambejja oba wamu n'abataka ab'obusolya tuddemu tunoonye ku Katikkiro agenda okuddako asobola okuyamba ku Namulondo n'Obuganda okubugatta. Ku luno Kabaka akkirize nammwe abataaba we kumwagaanya mulondeko kubanga emboozi ate gyembula eva mu bataka ab'obusolya abamu n'abalangira n'abambejja balaga nti distance nnene wakati waabwe ne Kabaka waali olwaliro w'ekitiibwa Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri. Ani yateekawo gaapu eyo kubanga ne nnyinimu abayivu kasita baayingira mu Mengo tebakyamulaba, baayonoona buli kika kya mpisa kyonna era baayonoona ekika ky'empisa kyonna ne bajjamu omwoyo gw'okwagala okulutanya buli kye balaba. Tebayinza kukkiriza bataka bali ne banga bajja ate nga bannannyini buyinza ku Ssaabasajja Kabaka. Kaakati baamukugira bonna ne babanga babasuula ebbali. Ssaabasajja Kabaka akolera mu bayivu era enjuuyi erimu baki bayivu. Kale okwanukula omulanga guno Ssaabasajja Kabaka akkiriza ayita abataka ab'obusolya wamu n'abalangira n'abambejja okuva mu mituba gya Bassekabaka ne bw'ayitako gyonna giwera 36 addemu atule batunuulire Obuganda mwali badde mwaga tubutambuze tutya tubukwasaliwa. Kale ekyo kiyinza okumalawo Kigoye Wezi ng'aliwo ne tuba nga tulina Katikkiro asobola okuwanira Namulondo n'ategeera n'ennono bwetambula n'obuweeza butya obuteekeddwa okubeerawo n'okwewazisa ababayitamu mu central government okukakasa nti ate bino biyitamu okujja gye tukola ki gye tuli nga bikyamu. Kale mu nkola eyo nja kusaba Ssebuufu Bwango mu bwetoowaza akkirize addemu yeetunulemu mu biseera bye eby'eddembe nga n'obulwadde bukakkanye ate era ne mmusabira edduwa y'emu nga gye namusabira ku mulundi guli. Katonda amuwe obulamu obw'olubeerera obulungi ate era butaliimu buyinike. Mbadde nnyinako enjagala okubuuzaamu mu adresi eyo Katikkiro gye yazze nayo ng'aseka mwabaddemu era ebigambo si kuseka kwokka eby'olujeregerero eri abantu abalaga obutali bumativu ku Bwakabaka bwabwe nga bayitira ku mitimbagano. Okuyitira ku mitimbagano kya bulabe eri Obwakabaka okujjako okubeera omuto obuto. Yemu ku issue gye nayogeddeko ku mulundi guli nga njogera ku Bwakabaka bwe Buganda nembaga nti tukuze Obwakabaka bwe Buganda ne tekinologi naye nga tetugenda kusula nnono zaffe ate kusinzira ku buyivu.
oba nfuna bulungi BBS yaki eraga nti yawa Kabaka bwe Buganda teyina mutimbagano nze nga ngulaba kweguli era kwe nasinzira nga njiraba nembatwa mudde mwetegereze Owekitiibwa Mpanga bwe yali ayogera ku kigambo mbaga male oba yali mbale Mpanga male ono yali owa Buganda Land Board emitimbagano gye giringa biraga ebintu ebyo agenda kyogerako ne yabadde eragibwa ku mitimbagano eri ku mutimbagano kye bayita Kettu Telecom bakya bagitandika boke nyini ataddeko oluwaya buwaya oba azinze luwayi bye twakolanga mu buto nti bwe tuwuliziganyiza tuyitira ku mutimbagano tegaba internet egaba kwebale nnyo mpulira kale bino byakubaamu kyana kito n'okwagala okubaako by'okyusa mu nkyusa etali nnuŋŋamu n'oluusi obutamanya byakussa mu bifo nakyo kikulu kubanga n'amagezi nakyo kikulu oli yaga nti gwe nawa amagezi namuwa ebirungi byonna oyinza okwekanga naye ng'ekimulaakinga n'ebigambo byayinza okussa mu public bituuka ne bibula ekyokubiri awali okukyusizibwa njagala Obuganda bwonna wamu ne Katikkiro ekigambo kino nkikutegeeza lunye nti Obwakabaka bwe Buganda temulimu muzungu ate era bw'osaba okuba mu kika ky'Obwakabaka bwe Buganda kikakasibwa nti olulimi omaze odduyiga osooka kuyiga lulimi okuyingizibwa mu Bwakabaka n'otegeera ennono n'ogisoma n'olyoka otegeera oba okukkiriza mu nkola y'Obwakabaka bwe nalyo Oweekitiibwa Katikkiro Mayiga ng'asoma ebintu bino mu nnimi bbiri nabuliddwako Oluzungu lulagawa Kabe Museveni amanyi Oluganda Obote Oluganda yali alumanyi abazungu bali abawandiisa ebitabo nja kubawayo nga 6 Albert Cook yali wano nga mujjanja bwe twayogerako mu episode eyise yasooka kuyiga olulimi Luganda okunyonyola okusomesa Albert Cook Kaggwa Serebe yamusomesa mu lulimi Luganda si Luzungu Oweekitiibwa John Roscoe 1911 yawandiikisa onaga nti maze mu kitundu kino emyaka 10 nsoose kuyiga lulimi nekye newasizza nga mpandika ekitabo kino sikopye kuba nsookawo nsoose kuyiga lulimi nenkakasa nti byempandiika mbiga na bulombolombo nawandika ekigambo ekitabo ekyogera ku mpisa y'Obwakabaka bwe Buganda John Roscoe 1911 Albert Cook Kaggwa ani Speak and Grant 1862 baamalamu nebbanga nga gwanvu era bayiga olulimi Oluganda yaleeta ekigambo nti enkoko kano ke tutwala nga akamuli ye yali akalaba nga kamerako enkoko gwe tutakalanda lugo ye yakiyita ekoko yakireta ekigambo ekyo okere nkya nti tuyita enkoko y'abato ani Speak and Grant basooka kuliga lulimi ne balyoka bawandiika ebitabo abazungu bazze muno bayitirivu nga bw'osoma ku ba governors Cohen yayiga olulimi Oluganda mu myezi 9 ate ye yajja atugambye nti nasooka okumala mu ofisi omukulu w'amatwale emyaka 12 nga nstadinga butebwe ngenda okusula Obwakabaka bwe Buganda naye kye yali astadinga yasooka kuliga lulimi nabakiba nakolagana nabo mu nkwe oba nfuna bulungi anayogera nabo atya mu nkwezi ez'okusula Obwakabaka bwe Buganda olulimi yaluyigira eri mu b'amatwale n'akomawo wano kubanga baabalinga babakyusa ne bamanya nti ono yajja okuddayo kakati olulimi Oluganda leka kulujjanjawaza mu njanjawaza etategeerekeka ate n'osomeramu olulimi olufuutifuuti ebigambo by'abakopi abawaniridde Obwakabaka abateetaga kuwulira nti wasoma nnyo olulimi olwo tuluwa ekitiibwa naffe okwejjanjawaza ng'abaana Abaganda bazzukulu ba Kintu bazzukulu ba Nambi abaana ba Kintu naffe tweyimuse nkoba za Mbogo olulimi lwaffe tuluteeke waggulu nti ddala lulimu amakulu kale Katikkiro ng'oli mu Bwakatikkiro seetaaga kuwulira ekigambo kyonna kikuvaamu nga kya Luzungu nga togenze eri mu baamawanga Bakatikkiro wano abaffe baategeera Oluzungu ne basomesa Kaggwa yafaayo nnyo ayiga olulimi Oluzungu ku mukwano gw'oyo John Roscoe naye ebigambo byamutegeeza muga nti Oluzungu nonduyiga lulinyamba nzize wammwe naye sinza keera nkya noleeta mikwano gyo nembaga nti nayogera nabo mu Luzungu namuga nti lwaki namuga nti amwe mwasanga ffe olimi mulina dduyiga ku mpaka oyali Kaggwa ng'ategeeza John Roscoe naye yayiga Oluzungu n'abanga asoma endagaano ziri ez'Oluzungu n'ez'Oluganda n'aziwa comparison era akatundu ak'omukaaga kali Kaggwa yasinga okukalumako ennyindo n'amuga nti bwe nasomye akatundu kamwe kali ak'omukaaga mu ndagaano y'Olwenda kaga nti Ssaabasajja Kabaka bw'anaabanga omuwulize eri His Majesty the Queen
akantu kano njagala nkategeeza batuulize lwaki tugamba nnyo his ate nga twogera mukyala oba nfuna bulungi saagala mukatwale nga kakyamu baganda his majesty the queen tetugamba nti her majesty baawandikanga bo naye mu bwakabaka bw'e Buganda twakijja kuseka ka Daudi ekyo yabagamba mu mpisa ffe y'obwakabaka Buganda tusikiza mukyala kale ffe tujja kukosanga ekigambo his ku kabaka wammwe tetujja kugamba nga her majesty kubanga ne wano mu mpisa ffe y'obwakabaka bw'e Buganda omukyala omumbejja alina tumuyita ssebo omumbejja oba nfuna bulungi n'akibanyonyola bali ne bakitegeera era empandika yakaggwa yonna ya Ssekabaka Daudi Chwaboja y'ebbaluwa teyawandika nga her majesty yatengako his majesty the queen naye nga si butamanya Luzungu yakijja ku nnono yaffe yagoberera ennono teyayagala kubuukira byabali era Oluzungu yaluyiga naye nga yawandikanga olulimi lwaffe mu Luganda kati kembadde ntuukako oli ke yamugamba nti bwe tuna endagaano y'olwende yeraga lirina abakyala wa Bungereza kabaka waffe wanaabanga omuwulize lirina abakyala wa Bungereza anaatwalibanga era n'abaliwo okuba kabaka n'abuuza nti mmwe batulondera mwabazza obuzi lwaki otuteekako obuwulizi obw'empaka ate nga twabayita buyisi naye kyava mu kusoma Luzungu n'amanya ensonga eri kale mu bino njaga okutegeeza ekitiibwa Katikkiro ebbanga lyoliko lisinza kumanya Ssaabasajja Kabaka akyakwongera lyenkana ki oba okyasavinga obuwangwa n'eggwanga lyaffe Buganda kyenkana ki n'obwakabaka naye kyusaamu mu mbeera yonna tusobole okutambula kakasa nti byenjogedde biyinza okumala ku speech eyo n'okutegeeza Obuganda nti tuddemu tusabe era tufukamire wansi ku maviivi gaffe bonna boogera ebyo byonna bye boogera birisasulibwa nga Katonda amaze okusiima nga tuvudde mu nnombe ne mu bunnya bwe tulimu Buganda eriddeyo netitibana nga Muteesa otegeeza nti naga nti mu Abaganda temukkiza kwetaba mu nkola egenda kujja kubanga gavumenti y'obo teyinza okukozesa omukisa gwe gumu nebatta nebamalawo mukkize bwe ndidda newuzi yenna zinditunga obwakabaka nengatta ekitiibwa ekyo kwe kulaba kussa Olnadi Muwenda Mutebi owokubiri nga waali ku Namulondo nja kuposa mubeera abawuliza abalungi lubeerera n'okukkanya kw'ebigwa atakkiriza na bigambo ebyogeddwa naffe era tusaba nti omwaganya M.i.S.O tegugoba jangu ow'ebirowoozo byo woowakanya ne wossa okuba nti oluŋŋamya oleme kubeera awo ng'oyombera mu komenti ate n'ovuma n'okola otya mbeewazisa ebigambo ebyo kubanga n'ebitabo bye nnina sibigaanira nabategeeza nti yenna ayagala okwokesaamu ebitabo 275 byensomye nengattako ebitabo 37 ebyogera ku Uganda eyetongedde kubanga ebyogera Buganda bingi okusinga ku bya Uganda kale mpeze ebitabo 306 byempiseemu nga sibiseemu lukwakwayo ebisinga biri mu pages 4 pages 10 ekisingako obunene kye kyawandika ku nteeseganya Ssekabaka kintu ekiweze ebitabo page 12 ez'amaanyi kyantuyanya kale mu nkola ey'amagezi tusobola okugasharingira wamu nitumanye eggwanga lyaffe n'Obuganda kubanga omuntu bw'aba amanyi ayawukana n'atakola ki n'atategeera Katonda bampeera omukisa amazima ddala nsiimye nnyo olunnyonnyola luno era twagala ebigambo bino mu bitwale mu kubijjamu amagezi ag'enjawulo ge tubitaddemu olutambi luno osobola oddugabanya ne banno mu kapeesa akaliko ekigambo sharing tukolera ku online TM Online Television yeze producer Kanka Kapita emabega wa kamera eno okubanga mbatuusaako bino nze abaddewo okutuusaako Honorable Jakana Sulaimani Nadduli nga tukuba ttooki mu bigambo ebyo ebyazze eri Obuganda n'okutegeera oba kiddala kituufu kabaka waffe alaji ye mutawaanya kuba ya lipoota gye twafunye twatunuulidde nti Obuganda bwali badde era bumutegedde nti alimu obukosefukosefu kyazze luvannyuma naye era tekyazze mu mbeera ey'okwetonda kale omutima gw'okusaawo okwetonda nange kwegenda okusinziira mbagambe nti gwe tunyiiziza yitira mu komenti ate nayo tukuwa omwaganya tukwetondera naye ate tetwetondera atayize nga wasiize kuvuma buvumi nga tonaba kuyita mu vidiyo tuli kuwa omwaganya okujja ku TMO mbasiibudde olwaleero mweraba